Olubereberye essula ya 40. Yusufu avvuunula ebirooto by'abasibe. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omusenero wa kabaka w'e Misiri n'omufumbiro we ne banyiiza mukama waabwe kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asunguwalira abaami be bombi, omukulu w'abasenero n'omukulu w'abafumbiro, n'abasibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa mu kkomera mu kifo Yusufu mwe yasibirwa. Omukulu w'abambowa n'abakwasa Yusufu okubaweereza, ne bamalayo ekiseera kiwanvu nga basibiddwa. Mu kiro ekimu nga bali eyo mu kkomera, omusenero n'omufumbiro wa kabaka w'e Misiri buli omu n'aloota ekirooto kye. Yusufu n'ajja gye bali ku makya, n'abasanga nga banakuwadde. N'abuuza abaami ba Falaawo abaasibira wamu naye mu nnyumba ya mukama we nti, kiki ekibanakuwazizza bwe kityo leero? Ne bamugamba nti, tuloose ekirooto, so tewali ayinza okututegeeza amakulu gaakyo. Yusufu n'abagamba nti, okutegeeza amakulu si kwa Katonda? Mukimbuulire mbeegayiridde. Omusenero omukulu n'abuulira Yusufu ekirooto kye, n'amugamba nti, mu kirooto kyange, laba omuzabbibu gubadde mu maaso gange, ne ku muzabbibu kubaddeko amatabi 3, ne guba ng'ogwanya, ne gusansula ebimuli, n'ebirimba byagwo, ne bibala ezabbibu ennyengevu, n'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange, ne nzirira ezabbibu, ne nzikamulira mu kikompe kya Falaawo, ne mpaayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Yusufu n'amugamba nti, gano ge makulu gaakyo, amatabi 3 z'ennaku 3. Mu nnaku 3 Falaawo ajja kukusumulula okuva mu kkomera, akuddiza obwami bwo, era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo nga bwe wakolanga edda ng'okyali omusenero we. Naye onzijjukiranga nze bw'oliraba ebirungi, ondagenze ekisa, nkwegayiridde, onjogerangako eri Falaawo, onzigye mu kkomera lino, kubanga mazima nanyagibwa mu nsi ey'Abaebbulaniya, era ne kuno sikolanga kibi ekyandiba nteesezza mu kkomera. Omufumbiro omukulu bwe yalabanga amakulu malungi, n'agamba Yusufu nti, nange naloose ekirooto nga neetisse ebibbo 3 ku mutwe ebirimu emigaati, ne mu kibbo ekya waggulu mwabaddemu emigaati gya Falaawo egy'ebika eby'enjawulo, ennyonyi ne zigiriira mu kkubo ku mutwe gwange. Yusufu n'addamu n'ayogera nti, gano ge makulu gaakyo, ebibbo 3 z'ennaku 3, mu nnaku 3 Falaawo ajja kukusumulula okuva mu kkomera, akuwanike ku muti, n'ennyonyi zirirya omulambo gwo. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, n'afumbira abaddu be bonna embaga, n'asumulula omusenero omukulu n'omufumbiro omukulu okuva mu kkomera. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo, naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu bwe yabategeeza amakulu g'ebirooto byabwe. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu, naye n'amwerabira.